nange mwenna abali assalamu alaikum. Kumusalamu. Ogamba otya Robert? Mulungi sina mutawana Allah mulungi nti tutambula tuli balamu ate ne common lens nayo weri etambula. Common lens ini bana ka hotel kana kalono webaja ka sirifu kali munyo entertainment nenga bujja okumulako kiringa kuumula yagala kusirika waze kuzimba nyumba zo vano n'ogenda nodda nova n'ogenda ku kisaawe awo tuli bulungi waloka bako ku site togamba ate nagunonyawa iwalo ne ka restaurant yaula mwenjawulo ya hotel lodge kati katuve waggulu tubayo ne hotel yevamu nazera zibamu nti star 1 2 3 nenga hotel kati mu Uganda tukoma ku star ki monsi yonna ziba 5 star tebana kola 7 teriyo iyo ko tumirinya just nenga 5 star wonna li rank esembayo mu hotel kati nzo kuba 3 star kana obo booking ogantia 3 star no tebaseera nnyo kati ola ate zikolera ddala abantu 5 bazitya kakati nodda ku ini yeba small version of hotel tudda ku ini odda ku ini akwa Uganda bagamba nti ali eri getaway tobituma akati kati ngabula holiday inn otegedde bakikolanga linnyo kati wabanga ga tobituma holiday inn yabikola atya otegedde so kati eno small version of a hotel ini kati ngabula ba common lens era small version ya Serena ya kubatti wali obyetalina tetulina conference hall ne tulina restaurant kati kyo ini kitegeeza lodge lodging kitegeeza sleep nti waliwo lodging waliwo eat and drink in tugenda waddako hotel baba kuchaawo motel etera kubeera ku countryside nza nokubanga nene nnyo nengeri mu countryside along the highway yabatambuze mostly ndi nkoye njakansibe era parking ebeera na ku luguudo ebiseera ebisinga awo oluvaako n'oparkinga n'oyingira motel otegedde olusi oba omulamu ku refreshing ne weeyongerayo kati motel akati nojja ne guest house bakola bikyata guest house gaba makaago naye nga olinako rumu nga 3 zebakusasula sente bazikozesa byebaagala ne beebakamu naye nga bakusasudde ki sente gyebayitaani guest house manya guest house yes lodge ayawukana atya ne guest house lodge ye gobo specializing nnyo mu sleep lodge kuba ekigambo lodge bamonda mu Kampala anti kati era bagamba nti lodge kitegeeza sleep anti ogenze kwebaka ate guest house ye ne batamufaako nnyo anti guest house nga bwokiwulidde nti gaba maka ebiseera ebisinga mateeka leke bye Uganda naye mu mateeka gaba maka naye nga olinako bw'ojjako sente mu ngeri ya payers you go si bapangisa eba payers you go ojja n'obakwasaganya ne basula ne bagenda naku 2 mwezi bwebityo dormitory bagaba kitanda oba oli waggulu omu wakati waliwo omulala weziri abazungu era bajja nga bazinoonya kati nyiza okubanga waggulu waliyo omusomaali wakati muyindi wano gwe ate nawe weebase n'ekinabiro kibeera eri neogera nonaaba bo bagaba buliri era twazisulako ke Hong Kong ne dolaga bakapaka dolaga sleep is expensive wano wojja omuntu nakujerega nga otaddemu millions za dola nga 2 naga nti oseera room nga omwada apartment $10 ne Bungereza gye bali bakubuliri bajja kugamba kitanda kyokka oyagala genda kujjukira nti zigenda zitogerako ze mu $5 $7 restaurant ate osanga restaurant olinga agitumye hotel naye kati aba atali ku gundi naye wano kati nga bulaba Cafe Javas c'est restaurant yes zibaita restaurant yes aba no bwafe wetu kukutiriza naye nga omukabaawo okunyoma emirimu kungi nga kuyitiridde olaba wano mu Uganda ekintu ekiri actual kusinga Uganda Uganda wosanga abantu gye banyoma ki
lumu twali South Africa eyo ne mukwano gwange n'akwana omuwala namugamba tugenda kulabagana nti ku Monday on Monday namugamba nti where are we going to meet namugamba nti you see that public toilet you are going to find me there oli namubuuza of all places why public toilet naga no that is my mother's office so when I leave school I go there and wait for my mother then we go home so you'll find me there mama wakola wali ku public toilet oba yagalo kikakasa toilet y'olukale yes oba yagalo kikakasa era genda ku Johannesburg airport oba Cape Town airport ogende mu lose abana abali baga oh welcome to my office with pride naje nafuirako nakulongosezaako tosobola kuvaamu gato muwadde tip ku love ne care jakuwa nengeri jayagalamu mulimu gwe owulira nti at least the change gwesigazo we South Africa kamukoleji kamumuwe okitegedde so okuzala w'emirimu ku Uganda lwaki Uganda tulina amalala mangi ate nga tuli baavu abasinga obungi yes kubanga osanga omuntu nga kati njagala kubuuza lwaki amasomero gawana ag'ebisulo buli mwana omuzadde walina okugenda n'emmotoka lwaki tebakola nga Namasagali College bwe yakolanga nti abaana bonna wadde muli bagagga yo essomero lirina baasi zibaleeta ne zibasembeza awantu oba piikingi nola nti ku Entebbe Road banga waliyo VD oba waliyo ki oba abaana bawumudde traffic jam neyekwata ne bibula lwaki because tulina amalala kweraga twalaga nti tusinga guys about competition in Uganda it's not about reality okay kakati mucho ojja kuswala tugamba ne love ya competition ya sente ojja kuswala omuwala bw'aba omugambye nti nno okola mulimu bwe guti ndikirina ndikirina oba okitegeera so nti ekyo kiri wano Uganda era kye kitulemeseza mu bwavu nakugamba juzi nti buli mulimu wonna gulimu ki sente era n'oŋŋamba nti tulondyewo gw'ebisandiko n'enkulaga sente bwe twazimba niziraga mbu sobola okubeeramu so teri ne babakyayi ne babakabalagala ne bekibaki kirimu sente naye okikola otya kati awo wali obuzibu era ensonga lwaki bannayuganda abasinga tuli baavu gavumenti etuyambe simanya ate gavumenti ekola waliyo abatamanyi na president South Africa yaani era wano bujja okukola wano nojja okukolawo nojambala uniform yaffe mbojambalire mu toilet oba ojambalire ku site nkugoberawo you're not proud of your company how do you think it's gonna feed you okitegeera it cannot feed you because you're not going that man is not blessed okitegeera kitandika na love kyonna okitegeera so era abantu abajerega bannabwe emirimu gye bakola ekyo bakola kikyamu yadda ku Facebook n'agamba gwe tugamba ki today wakirina kikikyo today wakirina okimanyi bulungi wano ku common lens omuntu gwenkyansinza okuwa respect yalongoosa wali ebweru w'ekikomera kuba olaba nti tulongoosa okuviira ddala eri omuntu waba gyalabe nti at least gyalaga waliyo life bwe mba nga ndi manager nga mbeera mu office ngeri wakyafu kasitoma ajja kujja nsange munda kati kirina si yasinga okuba important oba kitegedde abasajja b'ebisaaniko beedime mu New York awo olabe ojategeera nti webisaaniko ali important abasajja abakola mu sewage corporation bagaana okuzibukula emidumu egyo tulabe gwe yepanka lawyer oba onoosobola okubeerawo onoobeerako ku kizimbe ekyo so people should stop despising jobs really it's disgusting it's not there and really it's not acceptable okuzala emirimu it's very unacceptable we make our friends feel small that's why tulina abantu abali jobless bangi mu Uganda oshegedde abantu nadda ku State Square neyebaka nabeerawo ng'asabiriza muwala mulungi mukyo kugenda akola emirimu egiriwo ayagala kukola this system oba okitegeera that it is gonna give her life and you end up becoming a failure because I mean you're not gonna be young forever ojja kuwabika enkanyanya zijje okitegeedde so despising emirimu kyekireese embeera zonna akadama ogamba ye muganda wa ki yakola kive ekyo kyaliko kive
ayinza okubanga bambi foundation tezaali ntuufu. Yes. Ate nyinza okukola obwakadaama nembulwamu naye nemmaliriza nga detergents zetukozesa nzikenkuse nemba nga nsobola zifulumya. Nyinza okuba nga mmaliriza nga nkoze agency y'abakadaama nga nfuna abantu nemba supplyinga mu factories nga company zisasula wange. A person, a company will be very happy to deal with the company than individuals. Okitegeera. So obwakadaama mbuluddemu naye omanyi ki kyempanga emabega wange. Oba okitegedde. So abantu abadispising emirimu mu butuufu ng'era nkiddamu sikiriyo. Kyekirina okukolebwa mu mbeera ng'eyo. Ekirina okukolebwa kiri simple. You can never satisfy humanity over human beings. Kola gwe kyolaba nti kyekituufu eri gwe nga gwe n'ekigenda okukuggusa gasobola nga okirinamu pulaani eri better esobola okuyamba okuimprovinga. Otegedde point yange nti kale ndi kadaama yesi gundi anjerega kyova laba era waliwo neebuuliza nzaani wejjukira we nakugamba mu episode eri nti nzaani natunulira nentunulira bannange bye bagenda okuŋŋamba ne ŋŋamba I don't care sajja nabo South Africa. Otegedde if they say let them do what, let them say let me focus and gukimanye nti teri sente zebagana mu dduukola okuba zavudde mu mulimu guno oba mulimu guli ate ziriyo nti zino zavudde mu musimu wa toilet tujja kuguza mmere waliwo kirabyeko. Nze okutuuka wendi nakola ntya natunuulira abantu bye bakola bye baŋŋamba nenkola decision nenga nti kati kankozese nnyo ekintu akabonero ka minus tugende kankozese nnyo akabonero kaki ka minus. Lwaki nti abasinga abantu bakozesa positive bagattako buki naye akantu ako nakalabako n'omusajja era ogenda kogera nga bwendi omusajja munauganda muzanyi w'emizannyo Alex Mukulu yakogera nti nali nkikola naye nga simanyi nakineemingako olwo. Otegedde nti okozesa nnyo akabonero kaki ka minus otya Masembe mubuulidde ku mirimu gyange naye positivity gyayina ntono. Nokola ki nofocusinga ku kyokola ki ku kyokola. Oba otegedde kuba bo tebajja kusigala nga boogera nga badispising naye tebamanyi gwe plan yo. Okiraba nene edduuka ly'engoye nga ddene nnyo nga nenfuna disadvantages mu ngoye nendikyusa nenkola salon yasooka Climont ne bagamba naweddemu. Tebamanya nze kyenkola bolaba nga salon bo balaba ya wansi Abanauganda. Otegedde excuse me naye ate njagala kutegeeza nafuna sente nnyingi okusinga ate bwe nafuna mu ngoye. Muli nafunamu kulinnya nnyo nnyonyi naye nga sente zisinga obungi nazifunamu ki oba okitegeera. Kati bwekito bwe kiri nti despising job kikola kinene nnyo okitegedde mu kutta confidence y'abantu. Kati gwe kyolina okola butawuliriza bantu abo gwe focus love your job it will answer you. Okay, abantu abakwetoolodde balina percentage ki ku determininga success ya legacy yammwe. Era nga bwe njogedde ku kigambo kya minus nti otunula nnyo n'okupima abantu b'okolagana nabo n'omanya nti abantu bano benkolagana nabo balina value ki gye bangattako, balina advantage ki gye balina gye bangattako mu mirimu gyange, market ki gye banyongerako. Nja kutegeeza nti common lens eno etambulidde nnyo ku mikwano. Omuntu najja naleeta munne n'avuga emmotoka n'amuleeta olwo nayo yazze alina gwaleeta. Yankubidde dda nti waliwo abantu benyinza kujjawo naye nagwe gwendeeta aba atugattako. Oba okitegedde kati gwe kiri eri gwe okubeera nti oli bakubuulinga bakozesa ensobi oba okubeera bakugattako. Tokwatibwa nsonyi kuva kwabo abatakugattako naye nga ekibuuzo kukiddamu amaanyi baditamininga kinene nnyo success ne failure yo. Mubamu batukole mubaamu abo bano bakusika bakuzeeno bano bakuzeeno olina kikola otya.
olina kubeera nga you are not weak. The moment you become weak, you start to get being influenced by the relationship you have. So you have to be ready to lose certain friends, no matter how good they can say they are, or what you think they are. Era nga wakola self analysis kubwe, kola analysis kuli mukwano. Waliwo level gyotuuka nti kati bantu bakimanga amazzi eno level sikyete kyagaddako kiveeko kirabo eno level tubadde mu ssomero kati nga bwe nkugambye nti nno otuuka n'olaba nti twakima ne gundi amazzi naye waliwo level gyotuuka ng'emboozi takyakola ki takyagijaamu takyagatta tomwawula nti toddamu kolagana naye okendeeza obudde bwokola ki bwomuwa okitegedde then bwogera ne mutandika okusuubula ne musuubula abamu ne bakoma ku level eyo nga bo tebakyeyongerako. South Africa bangi abajja ne wano mu Uganda nga twadiringanga nabo buli lunaku nga ntasobola kujjawo si mu bubi okitegedde yatuuka ekiseera nga naye alaba takyajyawo takyanjamu bwe tusangagana twebuuza naye nga alaba nti waliwo kigizeemu emboozi tekyagatta. Kati you have to be ready to sacrifice some friends who are not productive in your life. Nga bwokera kumanya oganda omukyalo ono nalowooza nti alimu amakulu naye takola ki oba omwami ono akatwawule okitegeera kati naabwe bwe bakola ki mbulamu bwe kityo kubanga kyoliko oli ku mission ya success nti mu end of the day bw'onooba tukikoze bulungi gwogenda okupayinga back gwapayinga kubanga the success will not go through because of you have a friend okitegeera. So tulina okukozesa akabonero kali omukulu Alex mukulu ke yagamba nti minus era omukulu oyo yagamba nti omubazzi akozesa minus okufuna kyayagala atuulako kizibu n'ekyo era bw'atyo bwe yagamba nti ekyo kizibu kubanga goyina okumanya kyotuulako bw'otuulako ennyofiiro oyonoono ate bw'otuulako olusi toyinza obutaddamu kola ki kugattako okitegedde kati oteeka okuba nga okola calculative gundi decisions awo wakati okitegedde nti olina okumanya nti bwe ntwala afalo ku bulamu bwange ajja kunsuula bwe mutwala mu bulamu bwange agenda kumpisaawo. It's about benefit. Wabula abantu bakyawa nti sidiringa nabo nabakyawa wabula onoonya benefits abantu abo zebakola ki zebalina era ko mulenzi nga bwe nakugambye okusooka nti eyimiriddewo ku bantu omuntu tayinza olowooza nti bino nsoma naye takyankubira na ku ssimu waye waliwo akafo jangu bitwayogeddeko binadde dde Uganda olonga nze muga nti nze tunyumiza Uganda naawe jukira baali banneeta myatamadda twenajja ate bakwano nga neesibyeko owulira ye nga neesibyeko kamali gakola ki kamali gagenda ngulewo nenzija nengulawo byeyandaga bye bakoze byeyanyumiza mu nnyonyi n'abindaga nebirabako byandaga nti nno bali wala abantu tulowooza tuli bamaanyi ne tetuli nenzero nengamba mukwano gwange omu gwetuwatubeera naye nemugaa nti waayi kirungi tuve mu betusinga tugende tuddukire mu batusinga tweyongere emisinde. Munnaffe omu yafa bamwita Charles Allah amusaasire n'agamba gwe nakigamba n'agenda n'agamba munnaffe omulala bamwita Alice Kamadde n'amugamba abamu bamanyi bamwita Mama's Bali Cape Town n'amugamba nti niga yagambye agenda kolagana ne bali bakime abalina ssente akyakolagana naffe kyaleetamu obuzibuzibu mu kampu ne what did I say eyo decision gye wagambye nagamba I don't care bwe nali nzija najja ki bwomu era ebibuuzo bya success bigenda kumbuuzibwa ki bwomu okitegedde n'abaana school fees bagenda zisaba nze bwomu. I don't care. Banchawe, I took a decision and then that's the success I got. Okitegedde nasigala mutunulira mwesibyeko mugoba okitegedde kubanga eri tulaba nti bantu ngenda abasajja bazimbi balina ebintu okitegedde
So buli lw'obeera coward n'obeera weak you lose your status, you lose your focus. You should not be worried who are you losing as long as you're making the right decision. Kubanga that person agamba nti nno simanyi guno omulimu simanyi tekijja simanyi biki asobola okuzimbira ennyumba tasobola. Olaba akaana nakugamba luli actually katuwadde kyayo okitegedde akaana ako kajja nekagamba obulamu butambula bwe buti tokola bwoti kajja kato kamaze n'emyaka 3 naye success zikaina lwakubanga kafuna bossi asobola okugamba ekyokukola okitegedde si lwakubanga nti kagezi nnyo kati bubanga omuntu takyusa bulamu bwo ne baba afaanana atya muleke ne baba ina amalala gatya muleke kubanga mujja kaddiwa envizi ze mu kirevu nga temwena kimono gundi banne yabavaako oyo Robert yagaggawala kati ending tears obavaako otya tobavaako nti tobabuuza tokajja banne muje bali naye obudde obadde butono tolayo ko todoka lokoleki yikuyire buye wakoma okitegedde era tajja gamba tokola ki tomuyamba okitegeera neza tajja gamba kyanyambya munange nemba disina obudde naye kwatirawo era ajja kusanyuka jamaye musajja ako bwajja atuyitamu oyinza omwetaaga samudde teri muntu atali ki mpota naye waliwo level gyotuuka nti ono gundi eno level sikyakola ki sikyamutuusaawo kubanga ajja kumala alowooza ate weesoma ate biki okitegedde omulaba akuggyako kikulu sina budde ennaku zino biiki eyo njagala naye obudde bukola ki bunkwata okitegedde simalalago yenjedanga wabulina anti ebirimu gyakyuka and I don't have to answer too much to you because I have a life. So kyenkugambira you can't be weak if you want success, you have to be strong. Bagenda kwogera bajja kukola kye bajja kunyenyanyenya eneringa faith kakati kankubulirwe kijja terusi kiba intentional nga Katonda yakitaddewo kasitani kajja ne kamugamba nti yagwe Katonda gwe oyita star olaba ye Faruku kati gogamba oyo Faruku oyo wakabi ja Faruku musajja wange biki osigidde nsema mpemu omwezi mukulagireko bwire kajja yingira mu masembe mukwano go kati bigambo lusi masembe byayogera si bibye kati goyina okubeera strong no beating amasembe oyo bwabanga kyaleta kiki kifu success ya legacy era love kyetwayogerako mu business oteeka okubanga omanya nti love should not determine the principles. Love determines your principles. Determining kubanga I might be loving you, but then your behaviors are killing my principles. Mpisazo zichankalanya system yange. Hotel is organized, ate gojja n'oleekaanirawo hotel entereta twagamba nti everyone tutunda mbizi ate gojja ogigirawo wembizi olwa uleta mbizi kati jindetere wano kati abantu bagamba kati nkwagala nnyo naye wano tujja kujjawo waggo kyankalanya ate oba nange mwennyini etteeka abantu omwana ne bemuyita etteeka lyange ligamba bwe mba nga nze ndeese obuzibu obunagala komolera nsi okugenda mu ngobeewo etteeka bwe ligamba era contract njiyina mu ngobeewo wadde nze nannyiniwo nindese nde zange kuki ku akawunti ku lwokubanga principle zange zonoona ki omulimu oba kitegedde kati bwe kiri bwetambula so waliwo abagamba nti toleeta love mu business baba batuufu abamutuufu naye nga love ogireese otya otandise okuleeta principles ezitali in line with my business awo tuba twawukana oba ogenda kunsuula nti so I have to choose either you or my business. But remember, my business is my life. Era abana nabagamba wano ye principle yaffe. Your business is your life. Era kyovulaba abantu babeera disgusting wano otuuka ku mulimu gw'omuntu n'otula watu n'olaba watuula ku ntebe gyatuulamu ng'emmoloka kawundo wali enyirira naye nga watudde okusaavinga okufuna ssente wafu. Business tagiwadde ssente, tagyagala, tagirabirira. So business, your business is your life. Actually, teri muntu agenda kulya mulukwe.
amanya kukuuma butakulya mu lukwenga business yo ngoji tambuza bulungi nnyo egenda kwano sabusibula abatulaba banange mbeyanziza nnyo okutugoberera amanya nsikadde nze Robert Mutyaba katanyoleka nga bulijjo wano ku Common Lens mwebale nnyo okutugoberera mwebale nnyo commentinga mwebale kutwagala mwebale kwagala Faruku mwebale nnyo mwebale ddala banange obozze tula bulungi tolinnyalinya ku mmeeza toleekana olw'okuba gw'omanyi tula wali nja kujja nkwatendingeko kuba bakasoma tebakimanyi nti oli mukwano gwange balaba disorganization eriwo kitegeeza n'omwana naye tayitawo olw'okuba bizinesi yataata. You have to be in principle ne bw'oba gwe mwennyini nannyini business. People don't want to know who is the owner of the business, they want to know the service. Tebagala tegeerayo ate bakwagaza ki nze wano tebamanya abala bampita manager nze nzigulawo gate oluusi nenkola kyondaba wano okitegedde gamba ninga omukozi wa bulijjo oluusi nensavinga nentegula because the person who is coming here doesn't want to know Robert, want to know the service that is paying for. That's what matters.